owa boda nange omusaabaze ani alina okubeera ne change kuba olutalo nange kenyini nali ndulabyeko abaliwo twalulabako tuba twogera ku change twogerera mu ssente mmeka kikulu newe biba 5 usually biba 5 kati change tujja tandikira mu 5,000 oyagala ku 10 mmeka 2 waliwo change ali understandable 15 ojjako mmeka 3 so change gyakoma okubeera omungi waba mungi omusaabaze jangu ne change oba munno mugambe kwali aliyo nti oyina ennene nti oyina change we5 nego weesumaalika bwesumaalise divorce omulungi atulaba kyokola kirungi lunaku lwakubiri akamero twecce nsinzidde wano ewa bakuli ku bitaala banaffe abasimba automotive Uganda Limited batuteekamu akasimbi nateekamu akasente nebagamba nti muganda wange divorce tambula olabe embeera mu kibuga bweri ebintu bimiridde bitya abantu abuuseeko naddala ebyentambula biri bitya kutegeeza kutera pikipiki UG boss Kalinya Nsozi yokka yalina okwesiga okubanga ekukolera akasente omwaka guno nogamba nti muganda wange asijja kwejjusa nga ne abasimba automotive weewaawo olunaku olwaleero tuli ku nsonga z'abanaffe abagoba ebidduka naddala ba boda mu mbeera efaananiddeawo omukulu mbale nakatuuka wano embeera gye tuli mutwogerako waliwo omukulu avudde wali ku boda n'agamba wa boda genda onoonye change nowa boda n'agamba nja kusijja kunoonya change wakuba bavuddewoko naye kyebuuzibwa wakati wa boda omuvuzi wa boda naddala n'omusaabaze ani alina okunoonya change ng'ovudde ku boda kyekyebuuzibwa wano tuli n'abakulu bano batubuulire oba ewasuza otya bulambuli butya bulungi bitambula bitya tambula bulungi manye gaffe taata ne kalema musa ogwakedde ekyebuuzibwa ku mulimu guno ogwa boda musaabaze abantu ng'otuusiza omusaabaze ani alina okunoonya change wakati wo n'omusaabaze musaabaze alina okunoonya change lwaki oba sisobola kunoonya change ate ndekawo $5,000 ate ngende noonye change ow'N5,000 epiki eri wano muli ku kkubo anti kisoboka naye omusaabaze ayinza okuba mubbi wa piki n'akugamba genda onoonye change ate n'atwala piki epiki tesiba terookinga esobola okuba erookinga naye rooko bazijjamu ng'ogeze anga bwe tugenda mu maduuka nga sifa abanoonya change lino si dduuka lyo anti dduuka naye kisinziira mu masaabaze mulimu abalungi n'ababi mulimu awo g'osobola okugirekawo n'agikuuma mulimu g'osanga ng'ate agitutte tubadde tuwayemu n'ongamba nti waliwo bayita bano balance be baliwa bano balance nabo mwebali bakola batya lunyonyola omuntu atulaba osobola omuvuga asobola okuvuga n'omuwa omutwalo nga ate ajjako nusu 10,000 kati abanga sa mu nsawo n'akuula bukuuzi mubikola nze sirimu naye mbiraba kyogamba batalina balance oba jasi waliwo obujasi nga oba muze gwabwe ogwo guba muze gwabwe naddala abakola ekiro n'emisana tebazibba emisana waliwo abababba wanakasi misana kiba kizibu kuba baba bangi ku kkubo kambuuze wano ku mwami ono naye yatabusedda nga nkyogeddeko omukulu wasuza otya bitambula bitya bwe bityo embeera eri empewo yakuyiseemu kiki asiina mpewo ekyenkya wafunye dda zizange enva nazo waka ngako wano toyinza kkeera n'ofunawo ssente lwaki mbeera ya doniya buterevu fayini yaffe kwoli taata mbalinyako n'omwami oli tusanze okusomozebwa kw'amaanyi nnyo wakati wammwe abasaabaza abantu ne musaabaza ani alina okunoonya change ng'avudde ku piki omusaabaze alina okujja ne change amanyi ngenda kulinnya nusu 10,000 ajje n'olukumi lwa mu nsawo lwaki olw'ensonga zoyinza kujja ne ompadde 10,000 ku $5,000 nze ngenoonye change gwetwala piki yange genda ssebo waliwo basanga ng'alina sente entono jasika balance nga tono kolina omeka oli umuleredde 2,000 alinamu 5 5,000 nsobola kuyimirira kukuba nimbagamba bannange ne bampa change ekyo so ng'osobola okikola ku $5,000 oba onteze kaki ku 10,000 omusaabaze ku $5,000 nga talina kujja na 10,000 bye nkuleetedde ompe $5,000 oba onteze kaki abanga abasaabaze ba bitundu kyabasinga obutaba na change olina kujja ne change wa 10,000 omanyi lwolinyira bitundu kyabisinza obasumbuwa no mu Kampala nga omutwala omusaabaze agamba talina change bubbi abasaabaze babbi otera kuvugira ku luguudo ki wano wennyini zonna enguudo za Kampala zona zivugirako
ebbanga ddene limazeemu naye abasaabaze okusinga bona babbi abasaabaze bonna babbi teri musaabaze mulamu no ate nga kumbe mujjamu ssente obafunamu naye nga babbi mu baboda genda okitegeera n'abasaabaze mbemulugunya nti nammwe oluusi bwe mwala opaakinga omanga anoonya chenji nozeeka mu nsawo oteekamu namba emu gwe kiba kikoleseza emitwalo 5 kiba kiki kati olinyidde lusolo 10 oli ekyetaano kyoyagala kudduka nakyo olunaku lulambo oyagala ddugalira naawe balina akatego akonteze kujja kuno nasanga oli mubuufu n'agenda nazo asanga n'oli omubuufu n'agenda nazo wamagwe omukulu wamagwe tubuulire wasuza otya wakati w'omusaabaze naawe wa boda nalina okunoonya chenji yenzo wa boda gwe wa boda tubuulire lwaki olina okunoonya chenji anti omusaabaze ayinza okunzirukako n'agenda n'essente zonna bagamba nti kangendeko ku kadduuka alifuna chenji n'atadda aba tagenda kudda abaana basinga bagambye nti omusaabaze alina okunoonya chenji nedda awo kiba byakiyaaye nange sikkiriza nawe tokkiriza esente ojagala njagala anti mba najja kukola ate ogende n'essente zange ate bw'ogenda gwe n'essente tosobola kudduka n'otadda nedda piki aba agirabanga weeri awo olekawo piki naye ndina okugirookinga abamu baba bayaaye batugambye waliwo aboda abamu babayita bano balansi nga yavuga buvuzi n'agenda nedda tekiriyo abo babalimba weewaawo nabaffe abateekamu akasimba bayita basimba automotive balina piki bayita UG boss ogibulabeko ku kkubo njiraba UG boss eri etya simbi nungi kati omwaka guno bw'otuuka nga mu gw'omunaana awo ng'olina byagala okutandika onogamba bizinesi yange ekyabulamu nyogeremu ebirungo noonya pikipiki bayita UG boss okuva mu simba automotive olina oginoonyaako muganda wange ndina okugiyiriba okukolera akasimbi omwaka guno naye yameka deposit UG boss ofuna emitwalo 7 n'ogenda n'abakweyimirira kibanja mpola sigamba nti asasula zonna mulundi gumu kibanja mpola n'ofuna abakweyimirira n'ogenda n'endagamuntu n'obanjulira n'ogamba nti njaga pikipiki myezi bwegiti bbanga baiti nja kuba nga nkisasudde bagenda gikuwa era kuliza banno bajiba banoonye ku UG boss abanaye ababoda mbakubiriza namwe mugendeko mu kampuni ya UG boss leka nkone reflect eno kuba ngenza olaba nga akagundi kano tukayina leka nkakuwe awo neyanziza taata kati yambala reflector ebanaffe abasimba automotive UG boss piki yokka gyolina okwesiga abantu bakubiriza nno ababoda banno ababoda mbakubiriza mujje mufune piki zino piki nungi za mulembe ate zikuma amafuta ne bakasitoma bazaagala yambala nno onyume babulaza kanyambale nyume balabe olabye bwe nkugiyeyo olunaku olwayo lwokubiri banaffe basimba automotive bateekamu akasimbi muganda waffe gwatulaba obanga tutambula tutalaga ekibuga Kampala okutuusaako byoba tomanyi ku makya ng'osimbula okugenda mu kibuga Kampala banoonyeeko matabi ag'enjawulo ekamwoca ne mundeeba wefunire pikipiki UG boss egenda okukolera akasimbi 223 oyingire 224 ng'oli babayita babifeekeera nga muganda wange Robert Kalemera nze Divoshi Matovu nsinzidde wano wabbakuli abayingira ekibuga Kampala akajaamu weekali essaawa zekikutwalira akabanga akawera naddala bava side za Lwagala Road wali eri side eri no connecting abava side ena bava inankulabye nebikwatakwata mu mpola naye kugumiikirizaamuko fena tugende tukole tuyiribe ekibuga Kampala buli omu afunemu kyabafunyemu. Back to Simon ne mwana mwanaffe mbeere bulungi mweraba wangaala ai masomoji.